Sagala nnyo kwefuula tamanyi bya mwaka ng'emmese esula omw'omulima kanneekolokotere enkulo mu ddiba oba oli awo eddiba lyanikibwe ennyomo zimale zikalange. Nze Bbosa Geoffrey Munnabusiro atalembewazibwa munnyo gwa vvu atalina munnyo talya era ntuuse ne mbuulirire. Olugero lwe nnina lugamba obwannyina omussi luganda essanja libabula olulagala. Obwannyina omussi luganda essanja libabula olulagala. Olugero luno lulaga nti abantu beerabira nnyo gye bava. Si ndagala zokka zino z'olaba kati tunuulira essanja lituuka litya okwokya olulagala. Olulagala luno ne lwokebwa essanja so nga essanja lyaliko olulagala mu mbeera emu. Mu lunaku lumu twalaba olulagala ne lukala kati lyafuuka ssanja kati ate olulagala luno lwokeddwa ssanja. Abantu beerabira gye babeera baava. Oyokya munno oyokya muganda wo n'abantu batera okutuusa ku baganda baabwe emitawaana. N'olaba nti oli yasse munne lwa kibanja, oli yasse munne lwa mukazi. Kati olaba nti nno ebyo bibeera bituweebuula. Ate ne bw'oba olina baganda bo mubeere nga mukolagana bulungi. Temugenderera ku bino eby'olugero olugamba nti obwannyina omussi luganda nti kubanga twayonka ku maama omu essanja libabula endagala. Ekyo si kirungi. Tubeere nga tukkaanya tukwatagane. Nze mussi Bbosa Geoffrey Munnabusiro kankome wano ndi ne kujja wa munnange Austin Mugomba embuulirire amasu HTV.